Obwakabaka bwa Buganda bwaddizibwawo mu mwaka gwa 1993 oluvannyuma lwe yali omukulembeze mu kiseera ekyo Dr. Apollo Milton Obote okubuwera mu mwaka gwa 1966. Kino kye kiseera okulaba nti obwakabaka obuzzizaawo. Wadde ng'embeera Buganda gye yalimu mu kiseera ekyo yali ya bwerinde, omwali ne Ssekabaka Muteesa owookubiri okuwaŋŋanguka, Abaganda tebaggwaamu essuubi nga n'omulangira Muwenda Mutebi nga bwe yali ayitibwa mu kiseera ekyo y'omu ku abo abaalina essuubi lino. I live with it quite happily. I mean, if we're talking about what you say, that I've lost my monarchy, I believe that it's a question of priorities. I mean, the monarchy was taken away, and it's a question of putting it back to the electorate whether they want that kind of institution reinstituted back or not. Okuva mu 1993 bukya obwakabaka buddizibwawo, Buganda eyise mu kusoomozebwa okw'amaanyi, issonga n'ebirungi ebituukiddwako weebiri. Abantu balina endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi ez'enjawulo, balina eddiini ze basoma ez'enjawulo, balina amawanga ag'enjawulo. Naye bwe weetegereza obulungi ku nsonga za Buganda ng'obwakabaka, abantu bassa kimu. Obutongole weebuli nga bajjajjaffe baabulina mu bwakabaka ebbanga eryayita, ab'emiruka ba Ssaabasajja bwe bayita gye bali, ab'amagombola ba Ssaabasajja bwe bayita gye bali, ab'amasaza ga Ssaabasajja bwe bayita gye bali, Oweekitiibwa Katikkiro ne kabineeti ye gye biri. Yadde nga Buganda tesolooza musolo mu by'obugagga by'erina, wabula esobodde okutetenkanya n'eteekawo pulojekiti ezivaamu ensimbi okusobola okulaakulanya Obuganda. Naye ku mulundi guno ku bukulembeze bwa Museveni, Buganda erina rediyo yaayo, Central Broadcasting Corporation, CBS. Kale nno nga gubadde mukutu bunene eri okuzimba n'okuwumbawumba Abaganda. Kyokka waliwo abagamba nti ebintu Buganda by'erina esobola okubikozesa okusingako wano okusobola okuganyulwa abantu baayo. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti obwavu bungi obufumbekedde mu bantu ba Ssaabasajja era nga kye kimu ku bintu ebisinga okunyiga gavumenti ya Buganda. Obwavu obwo abamu kyebava bawugulibwa n'okuwugulibwa, bagulirirwa ne bakwata amakubo amakyamu kubanga baavu tebalina kye balya. Ssaabasajja azze akubiriza abantu ba Buganda okukozesa omulembe Omutebi guno okukola ennyo bejje mu bwavu. Tulituusaawa okuyimba nti Buganda ngagga ng'abantu baffe abasukkiridde obungi bakyali baavu. Mmengeze ekyogera lunye nga bwe wakyaliwo bingi bye yeetaaga okukola okusobola okunyweza Nnamulondo era nga mu kiseera kino eby'okusoomoozebwa bingi ddala. Singa tubali ne Federo kyandibadde kyangu nnyo okumulungula ensonga kuba Federo bw'ogaba n'obuyinza ogabana ne ku nsimbi. Ensimbi ezisinga obungi ezitambuza gavumenti ya Uganda ziva wano mu bwakabaka bwa Buganda. Naye omutego ogwo gwetaagibwa okugabanibwako. Ekimu ku bikyabulamu okunywezebwa y'enkolagana y'obwakabaka ne gavumenti eya wakati ebyaliwo mu 2009 Kabaka lwe yagaanibwa okugenda e Kayunga. Ekimu ku ebyo ebyaleetawo okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bwakabaka wadde nga Pulezidenti Museveni ne Kabaka oluvannyuma baasisinkana naye era obumulubulu bukyalimu. Ensonga y'ebyaffe naye ekyalemedde mu ddiiro nga waliwo n'endowooza nti okuddiza Buganda ebyayo osanga lyerimu ku makubo omunaayitibwa okunyweza enkolagana ya gavumenti n'obwakabaka. Ne bihina kinyonnyola Pulezidenti jjo ly'abalamu wano ne mugamba Buganda byekaayanira biri not a blessing. Baka ekkalaamu owandiike ebintu ebyo obuteeke ku lukalala obiddize bannannyini byo and then you may call it a day. Gavumenti eya wakati ezzenga ekyogera lunye nga bwe waliwo bannabyabufuzi abakozesa obwakabaka okwenoonyeza ebyabwe ekintu oboolyawo ekizingamya enkolagana y'obwakabaka ne gavumenti. Bakawagira kibiina gundi ate olwo Abaganda abalala n'abantu abasigadde baba bagwawa. Ssaabasajja azze akiggumiza nga Buganda bwetaliimu kusosola era nga kino kyaliwo okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaabe. Nga Buganda ejjukira amatikkira ag'omwaka guno kyesinze okufuna mu myaka 19 ye Ssaabasajja Kabaka era nga kino kyakusigala bwe kiti ebbanga lyonna. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.